Akulira bannamateeka ba Loodi Meya Abdul Katuntu ategeeza nti bakuba ekitongole ky'ebyokulonda kye Electoral Commission mu mbuga z'amateeka nga kw'otadde n'akikulira Engineer Badru Kigundu singa bano bagenda mu maaso n'okuteeka akalolo ak'okujjuza ekifo kya Loodi Meya wa Kampala. Tulina okussa ekitiibwa mu biragiro bya kkooti. Abatabissaamu bitiibwa nga kakati Engineer Badru Kigundu kyakola era amateeka galina engeri gye gababonereza era kye twagala okukola okutwala ne Badru Kigundu aba asazeewo okugenda mu maaso nti amateeka gamubonereze nga bwe gagamba. Gye buvuddeko ekitongole ky'ebyokulonda kyalanga nga bwe kyali kitandise enteekateeka z'okulonda okujjuza ekifo kya Loodi Meya. Akalulu ako katandise okutambula era nga okusunsula abaagala okwesimbawo kijja kubaawo nga 31 March n'olusooka omwezi ogwokuna. Bo bapulira ba Loodi Meya kino bakiwakanyiza nga bagamba nti ekitongole ky'ebyokulonda kiri mu kunyomoola ekiragiro kya kkooti ssaako n'okuyisa amaaso mu bawagizi ba Loodi Meya abaamulonda. Bannakampala tebagamba nga kkooti tebaagala Loodi Meya waabwe. Bannakampala tebagamba kkooti bagenda baagala mu bulonda. N'amateeka tegabakkiriza ne kkooti nayo tebakkiriza. Kakati Kigundu obuyinza abujjawa okugamba nti ayagala kutegeka kulonda okulala obuyinza abujjawa. Bw'aba ekitongole ky'ebyokulonda bagamba nti byonna bye bazze bakola biri mu mateeka era nti bannamateeka bano baddembe okugenda mu maaso n'okuwaba mu kkooti. Teri court order etubuulira nti Lukwago ali Loodi Meya temugezaako nga Electoral Commission okutegeka akalulu teriiwo. Electoral Commission kye tulina ku record baruwa eva wa mukyala Jennifer Musisi Executive Director ate Accounting Officer wa KCCA etulaga nti waliyo ekifo kya Loodi Meya. Ebaruwa yatuwaabwa mu mwezi gwa Novemba mwaka gwawedde. Wiiki ewedde ekitongole ky'ebyokulonda kyalangirira nti okulonda kwa Loodi Meya omujja kwa kubeerawo nga 17 omwezi ogujja. Sohail Mugabi, NTV, Akawungeezi.